omanyi kino waliwo Bruno omukazi alina ebifaananyi. Yes, abirina naye kyenkugambye nti that is manipulation. Agamba nti wamulaba olunaku lumu okujjako okubanga abantu bano balina ne mission esobola n'okutuwa obutaba kutta ekiro kimu. Weebaka naye lunaku olwo. Awo watuvudde kye ndi mu kugamba nti omuntu abeera akimanyi nti Bruno kegwenjagala olunaku lumu lubala. Simanyi oba wiyakira sempeji. Bruno tamwagala. Agamba omuwala n'omuwala agamba tino oli tamwagala. Yakisiru naawe asobola byogera mawulire nze ndi muwala. Abaana bonna babaddeko mu mbeera ey'obututumufu bagwa mu bantu ate basooka bwe bati basooka kubeera nga mukwano gwo najja nabeera mukwano gwo n'omubala golowooza gwa mubazi kumbe yakuli mu maaso myaka nga 10. Kati kankubuulire Kakalaamu abawala bakozesezza embuto okutrappinga abasajja. Nze nina mukwano gwekyalina ku mbuto zokka tutandikira ku message even text ze tweweereza mbu kati onkuba otya ekifaananyi nga neebase obola babaana mukwano gwange mba nkujja mu buliri bwo kati osula nange okwata akatata muculi bw'okazze bw'okweta ekifaananyi kyenkugamba nti kati awo tuba tufuuse ku level ya trapping. I'm telling you ati kino kyabawala ekibaleeta sala twetegeera bulungi tugenda bulungi ekibaleeta kyekino kye nagambye kukufuna oba oyagala oba toyagala kati tetusobola kufunako baliriyo era awo can we do that kubanga tuba tugenze ku manipulation bw'ogaana okunkwana mirembe nga oyogedde nti asobola okujjanga mukwano gwo naye gwe nga tomwagala. Most of the times omuntu ajjanga mukwano gwo naye ng'olina ne girlfriend wo okitegeera kati najjanga ndi mukwano gwo naye nga tinayamanyi kati Kakalaaamu kati ffeffe kawaneeno twekozese nga example kuba abantu ffe batulaba olina girlfriend wo naye ndi mukwano gwo okitegeera kati osobola okunsanga nga nina endowooza ekola ki ekukaba kati ffe tutambula ogamba Sara mukwano gwange wetunyumya Sara mukwano gwange nkimanyi olina ne girlfriend wo kati gwolowooza ndi awo ndi mukwano gwo gamba naye ekisaala ekyo nkibaza kati ng'oli wagambye ekigolowooza gwobaza kumbe nange najja nkola ki najja nina ebigendera byange Katonda wakuvaamu ne twesanga ku buliri bumu wesita kutega lubuto mba ngenda kukozesa manipulation ey'ebifaananyi mba nja kukuba ebifaananyi nkugambe wootanjagala nja kukola ki nja bita bu message wootanjagala nja kukola bino so ba celebrities oba abasajja besanga mu mbeera I'm telling you most waliwo abavubuka bangi abalina abawala nga tebabaagala naye nga balina bo lwambuto ebyo bya kisiru I'm telling you facts ebyo bya kisiru nga tamwagala ati nabulire eno gye tulaga tugenda kufa eno gye tulaga abasajja woba toyagala mwana oba ng'olina abaana bo Kakalaamu olina muwalawo ng'okakasa nti oyo mwana nga mmala mugende mufune vasectomy mugende babalaawe oba si kyekyo mubeere alaati. Double Blessing Overseas Limited bazokujuna gwayagala passport loan, visa loan, ticket loan, school fees loan, upkeep loan. Double Blessing Overseas yino ku Double Blessing Overseas Limited tugaba full sponsorship loan eri abagala okugenda ebweru kwekadama sekadama oyina emergency nga bosota na kusasula mama omulwadde omwana omulwadde oba oyagala kuzayo mwana ku ssomero tugaba school fees loan eri abaana babakola ebweru oyagala genda ku kyeyo tugaba passport loans, visa loans, air ticket loans ne tukubanja ku kibanja mpola ng'oli ku mulimu tukubire ku ssimu oba tusange ku email doubleblessinggoal@gmail.com wabula jjukira nti tuwola okutuuka ku miliyoni 10 bweddu. Double Blessing Overseas Loans Made Easy. Sebo banyabo wetanira okunyirira katukwanjulire Hana Saluni esangibwa ku Mwesuga Road ekira balina empeereza esinga okuba ey'omulembe mu bya saluni oyagala extension, wigs, wig installation, weaving, styling, cutting ne trimming byonna babikola, braids, dreadlocks, twist, pedicure ne manicure byonna obisangawo ku Hana Saluni. Bakola facials mu bika eby'enjawulo omuli ez'abaami n'abakyala, bodicure products zonna tuziyina, full body massage eri abakyala bokka, waxing, body scrub, wood massage ne body contouring. Tukola permanent makeup omuli lip brushing, eyelash enhancing ne eyeliner.
tukola ku bagole bonna ate nga tukuyisanga ali ewaka nga kw'otadde ne kacaayi ak'omulembe. Leeta famire yo yonna tugiyooyoote. Gw'ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 702 110 485 oba ku WhatsApp noti 762 385 719. Hana Saloon, feel at home. Oli ku mukutu gwa Uganda byogere yonna gy'osinzira okubate ng'otulaba ennyo balire ddala nkubiza subscribing sharing commenting sakono ku mukutu gwa Uganda byogere part 1 extra yonna gy'osinzira okubate ng'otulaba webanye balire ddala nkubiza subscribing sharing sakono okutambula fenna mu ngeri emu oba endala ebyekya mu Uganda nabo tuli nabo kola kintu kyekimu ofunayo akadde no subscribing ne tuwera one family nsongera okukwata tubunyisa enjiri mu ngeri emu oba endala nawo nze Kakalamu the answer Isa ali ku kamera Aba ali ku kamera Media ali ku kamera nakulwa mande tuba twegatiddwako sala Henza era wakati mwe biba bigezaako kwata bitambula nga bikwata ku bantu naddala mu relationship naddala mu bavubuka naddala mu mufe benyininyini nga ababulijjo feedback nyingi efuna mu bantu ab'enjawulo last week twagala betonera shete yaliwo yo waliwo ki yali Easter Monday ya so tetwasala kubate nga tukwatagana naye leero weetuli mu byo wabaddewo ebintu bingi ebigezaako okukwata bitambula mpolampola waliwo omwami yamperezaako akatambi naŋŋamba nti ayagala mukwatirako ku gundi ku story yoyo omwami gwe bayita Akim engeri gy'ogirabamu kakati nga tunabatandika nakuwa mwaganya kubuuza kwali omwami gwe twasanze wa Palaso omwami ono mukoowukoowu omutunuulira naye akwagala nnyo ayagala nnyo sheeno namusanze nga ali ku kantu kakawuta bwati mpolampola kakati yangambye ayagala nnyo sho gye tukola n'esala Henza tamutegedde erinnya bami naye yangambye tuva naye bugerere waffe eyo yangambye naye abeereyo bugerere nabadde ngenda kumufunako akatambi ate ne banzijawo ne bantwala eri naye ekyanneewuunyisizza ze bulijjo naye mumanyi abantu abatulaba abasinga babeera mu mawanga ageeyo kakati atotandika ebyo nendowooza nalabyewo omwami bambi nga yafunye eddata yo wa 200 naye nga yagamba sisubwa sho yammwe gye mukola so n'olw'ensonga etwagala okubuuzaako musajja waffe w'ekayunga eri ebugerere erinnya sirimanyi naye nkwebaliza ddala omulimu gw'okola ne bannayuganda bonna abatulaba tubawasaamu n'ekitiibwa mu bitundu eby'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala muli bantu b'amaanyi nnyo tonziba buli wamutandika okutumira abantu bannaffe abali mu Amerika bannaffe abali mu London bannaffe abali alabika okuba kakodioko kakutujjako bantu baffe abatugoberera wano nga bebekikiitirizaako gw'abafaako wekka nedda abo abantu abali mu nsi ez'enjawulo mbasiima but omanyi nti ne wano mu Uganda waliwo abaana batulaba nze nkubulira Kakalaamu kizibu nnyo okuwulira YouTuber waneeno oba omuntu yenna agwa mu kategori yaffe ng'atumira ku bantu b'e Masaka tubabuuzizzaako nyo n'abekayunga abaffe mbabuuzaako kayunga bambi abantu ng'abo ng'olaba omuntu atekako enkumi z'ebbiri mama tunaabira ku n'alaba YouTube wamala kutumiddeko faani waffe gw'otaafunye erinnya saamufunye mweru bw'ati yabadde akutte eccupa ye ng'alabika obuwa mukoowukoowu kasaya nnyo musumbuwa nnyo naye ng'atugoberera nnyo so tukwanirizaako nnyo boosi na buli muntu yenna bannanga alaba show zaffe mwebale ne bannaffe abali ebweru w'amawanga mbagala nnyo mbatumiddeko tukoleddeko ow'omukulu leero mu nsi ez'enjawulo nawaatuuka wano ndowoozawo bumanyiiwo mwebale bannaye kutugoberera mwebale kutwagala nakutufolowinga toyetaaga kubuuliza nti ate gw'oteebawo netutogerawo gwejja kutugamba nti awo wagundi tewaliwo bifaananyi wano wetuli leero webityo ebirala ebise tubaniriza bulamu butambula butya obulamu si bubi kulikayo mu Easter anti kati Easter nze nali musawumu naye nina abaka ab'eŋŋanda n'ab'emikwano abatali nasiramu ogutali musango yatambula bulungi mwagivamu bulungi yeah, everything was okay kati tulinda Idi banaye tusaba ku ssente za baaya ozikisa baani gweleka nze kanjogere tusaba ku ssente za baaya abaagalwa bamasheeka ne bahaji
okusibako tusiibye ate idi eno eyinza isa tagenda bere lwakutaano kebere lwakutaano awo abaya zifuuse bbiri eya Juma neya Idi kati abaya zifuuse bbiri obusiramu tegeeza nange abananjiwamu emakanzu galina kuba abiri wasiibye sibadde njagaliza olina okungulira abaya nze toli mukwano munnange wetukola emirimu esara bali kusiba yiyo abaya naye bannaye ogenda laba heartbreak after Idi abaana bagenda kyawa abasajja lwabutabula abaya ennaku ezisinga kati ziri nnomo tetwali mu Easter days wetwagenda n'emikyalo wewaali basinga bitijjikanya naye nga tebiriyo tibigenda tewakyaliwo eyo ebyo bigeye wamwe naye ffe mu busiraamu omukyala alina ofuna abaya era abatagenda ggula abaya akaseera akazibu kabajjidde namukwano gwange yansindikidde message nambuza Sarah wafunye kwa abaya kwanza sidde gira nenganze westafuna abaya ngenda byaggwayo nga byaggwayo wa kakati iso omukyala afunidde abaya lwaki temutugulira abaya kakati ennaku asatu zonna neziggwako abaya siza bbeeyi nga lwaki sinova era wootangulira abaya tonsanga kati ngendere ki muzikiti muleesu mu abaya enkadde leka nawe ku Krismasi nga babagulira eggomesi ekyendishuwa byaggwawo kale mwe abamanyi naye obusiramu ebyalo ebyo byolaba byebyavaangamu ennyo ebbugumu ly'okukuza n'okutijjukanya ennaku naye bw'ogendayo bonna bali baddayo mu nsi tewakyali ku ebyo tusaba ku ssente z'abaya bano mubaveeko tutandikiddewa kuona omusajja wa Kiimu gwe baŋŋambye nkugambe watutandikira eno ku mukwano gwa breakups za intaneti kubanga kyekizibu kati ekiriwo omufuna akwagala era mweyagala era mumanya nti mugenda bbeerawo mwenna nyinayo n'abantu abamu waliwo omukutu gwa Snapchat omukutu gwa Snapchat ogwo gubeera gukwetangira gye bujja nti omuntu oyo ng'akwefuulidde aba takyasobola bbeera na message ezo ziba zeediriitinga wagenda okukuba screenshot oba osobola omulaba lwaki ogikuba screenshot kwegamba omukutu ogwo baaguleeta nga gugezaako tutaasa mu maaso eyo naye abaana abamu bwebagamba tudde ku Snapchat ng'agamba ayagala leka bujulizi owulira so ate nga naffe tetubeekakasa nnyo wali kigenda kuggwera mu ngeri ebya Vernesa ne Bruno bwe tubadde tugenda awo ndowooza nti mugenderera ki bannaffe okubeera nga mujja mu bulamu bwaffe mulaga mutwagala era nga naffe tutandika okubeeyabiza n'obumesagi bwe bujja n'omumanya n'omuleeta n'ewaka ng'olowooza munno mu bbanga ttono nnyo nga mulinga abajja n'ekitabo owandiika olunaku lwojja sanzeewo akatebe n'owandiika tasanzeewo essuuka bweriri gujjukira biki ebyo ebikuleetera okubeera nga otumalako emirembe ng'ate mutulaga muzze mu laavu ffe tulowooza tusembeza baffe gwe mwenyini twakola show wano n'otugamba wagamba ekintu ekituufu n'ogamba nti iffe omukwano abantu betugwamu nabo mu mikwano be bantu ababeera ku social media abatwetoolodde si mu kyaki ogenda olaba omwana akuweereza message n'osika n'ogira oba mpita oba siita n'osika nozze noga ne mutandikiraawo n'akutegeera ne mwogera biri n'olowooza wagenda beera waka kakati netwesanga naffe mu mbeera nga wetugamba nti tetugenda kuwasa kati gyabo tebawasa naye naffe mu ngeri gye mutuvugamu sipiidi ekyatusobedde ndowooza tugenda ku Vernesa ajja kukozesanga example anatusonyiwa ku gundi eriwo kubanga eri bibadde bijjanga bibeerangawo mu ngeri emu oba endala wandibadde oyanjula n'eno sho kuba abanyiza olowooza ntaddemu tesi feeling naye si kya feeling ndaba waliwo ekintu kyetulina si kya feeling I don't know what happened. I don't know what really happened between Vernesa and Bruno K. But I'm going to base on Isma's explanations. Kubanga Isma yabadde atunyonyola nnyo ensonga zino. Vernesa ayogera kirala ne Isma akola ne Bruno akola ki ayogera kirala. When bino ebintu nga byakatandika Isma yatugamba kubanga Isma is spokesperson wa Bruno. Vernesa and Bruno didn't have what? A relationship. Which is okay, which is understandable. Moments happen. Oshtegera omuntu nemwesanga mu kaseera akazibu you have sex buli omu nakola ki nagenda gage
My problem after all that happened, Vernesa, nakugamba KAKALAAMU, one of the hardest problems is jetwina aneno okusagamba gwe nagamba SB twali mu show yo. Nambuza, why do we have very many single mothers? Obuzibu kankubule KAKALAAMU lwaki tulina ba single mothers bangi is because abawala ennaku zino bakozesa abaana okutrappinga abasajja. Okitegeera nti KAKALAAMU nze omusajja ayinza okundaba katugambe omuntu alina ssente wano mu Uganda katugambe kirumira nandaba oba omuntu yenna teekawo erinnya lyonna lyoyagala eri omuntu alina ssente nandaba nanneegomba nga tanneegombye kumpasa naye nga neegombye kola ki just you know just to have like kumusanyusa ng'omugagga wabeera kola ssente ebisigadde kola ssente weeyagale just kumusanyusamu ekiro eki kimu kati abawala bagezi wamanya nti no Hamisa nkwanye oba kirumira nkwanye kyakola they even don't get pills waba abadde alina bupiiri bwe bw'olunaku bwamira ng'akola ki ng'abuleka kati akugamba endira zinnuma byonna ng'abireka awo kati nga yaze n'ekigendererwa kye they even calculative nze nkubulira they are even calculative omanye abawala tulina app ku masimu girls do with those apps ku simu ezayambako tracking ennaku zaabwe the menstrual biki so kati omuwala amanya nti in this period nja kuba nkola ki mbeera nfuna olubuto between these days and those days we know how to track our days so kati omuwala kyakagamba mbuwoomera pills nga zikyankalana it depends okay yeah, that is a story of another day but we really know kubanga wali abawala abawangadde ne bakaddiwa KAKALAAMU nga tebakozesa family planning methods tabamugumba but kyenkugambye bino ebintu by'okufuna olubuto tebiringa nswera nti webiika ejjo ndala nejjo olubuto lujja kujja we really know girls really know abawala abasomye bakubinene ebyabala agamba msimanya nze kisibimanyi but omuntu ategeera girls really not within this period or this period mbeera nfuna olubuto oba mukana akaseera oba mukana mbeera sirufuna okitegeera so omuwala kyakola mwaka akaseera kamanyi nti kajja okufuna olubuto wagenderewo omugaga anti bagamba mbu kutayimu awo mubeera temwagadde sex the intention of this girl okukola ki okola ekyo kyenkugambye nti abawala bakozesa abasajja okuba trapping nga bakozesa abaada kati munange oli ng'abeera n'omuwala ekiro eki byebyo bya Vernesa ng'afuna olubuto kati ng'atandika okugamba nina olubuto lw'omwana we but remember nga temunaba ku having a relationship n'omusajja tayagala mwana. This is where we are having problems abawala ofunira omusajja olubuto nga tagambyeko nti njagala mwana. That is very very hectic. Omuntu ayagala omwana mubyogerako okitegeera naye osanze oli alina plani ze just byakwesanyusaamu naawe kennyini ali mufuna olubuto tolina ssente okitegeera tonneetegeka naye n'omanya nti omusajja nkwanya alinamu kasente kati n'olowooza ogenda muloba kati n'ofuna olubuto wayiseewo musajja watu yabivaako nadda agenda olaba akuba essimu nti ndi lubuto nti gwani takyakujjukira nakujjukira nti nze Vernesa ate n'atakubira ng'alina lubuto okumanya nga bawala bazibu nga n'omwana waali nina omwana tojjukira na kiro kye wali naye you mean kati ate ng'oba osusse obutajjukira muntu nze buli bamu mamanyi sinabatuuka kusalirabira muntu nze sikulimba owangaala nabo batya bali mu aziri nsobola okumumajjukira sinaba kutuuka kusaliwo nga kumanya nti ono ye sikyamujjukira mu bulamu nkyagamba nti olwawo ng'oli nabo ozzaako ekigere but I'm telling you KAKALAAMU waliwo abantu nze ngwa mu mukwano nze Mr. gwoliraba man naye kyekugamba nti waliwo abantu nga honestly it wasn't even love these things happen abaana bagenda mbala ne banywa omwenge. These things really happen. Tetwefuula babiikira. These things happen where you have sex with someone just overnight or like therapy abamu firimu nze mu bazungu kati gwe shegenda kulema vaawo yisaatuule vaawo yisaatuule kumana kati onkyankalanya tosobola kungamba nti buli muntu okay it's not that it's the order of the day. Yes man okay sagala obeere yes man naye njagala ensonga eno ogirabe mu perspective nti toli mu kugyekolera ogikolera abantu bakulaba so I want you to broaden nyanti tojjaawo nti waliwo n'abantu abalinga owulira
nga bo tebatuuka mu eyo essa lyerabira nabo sikiwakanya naye kati kyenjogerako be balala okitegeera so nti waliwo ebiseera nga omwana wagambye nti abali amu ne badduka waliwo ebiseera ebituukawo nga omuntu ogenda ku havinga sex naye kati kakalaamu buli mukyala gwe wali ohavinzeko naye sex muli mwena naye mujjukira yes naye muli mwena kati wajja nakugamba ndi lubuto wali oyagala kumukola lubuto okitegeera wajja nakugamba nina omwana wandeka n'olubuto so that means your intention was having omuntu wo mutambule mubatinga si byakuzaala kati now we come back to Vernesa. Yes, I don't want to insult nobody naye nze mpa opinion yange ng'omuntu enneeyisa ya Vernesa nze ng'omu enyiiza it's very childish, it's very annoying. Vernesa we yajja mawulire nze omwe yakayananga neeyisima nga tukola bino ebintu bya Vernesa nga muwolereza Vernesa we yajja mawulire however much mwafuna moment however much omwana yajja temukkirizganyiza but omwana waali okitegeera naye nze kyensobola okugamba even Vernesa wasn't sure that Bruno was the dad. Omanyi lwaki she wasn't sure results wezakomyewo nga ziri positive yabadde very excited yasanyuse yalowooza nti oli engeri gy'alina erinnya asobola okukozesa omukisa ne bakyusa ki results ye yagamba nti Bruno yamusinkana mwezi gwa 10 yakoma okubeera mu relationship n'omuntu yali agenze nabweru mu mwezi ogwokuna Bruno n'amusanga mu gwe 10 ye yali akakasa nti omwana waani wa Bruno naye yatya nti Bruno ayinza okozesa erinnya lye ne bakyusa results kati yabadde excited olwekyo nti olaba nadde mayi bagenda zikyusa kuva yali atugamba nti webikomawo nga omwana si wange naffe tugenda teeka mu sente tunoonye results entuufu we zinaava so we yakirabye n'agamba nti kirabika okuba nga kya mazima na bwenkanya yenso yabadde musanyufu oba awo okay putting all those factors netubiteekaawo wamuba mukkiriziganyiza nemufuna omwana fenna kati ekintu kyabadde widely like fenna netumanya nti omwana waki nti omwana wa Bruno ebyogambo ebimu byayogeranga eri Vernesa byali tebyetaagisa but however after Vernesa okufuna omwana n'amanya nti omwana wa Bruno ne Bruno nakkiriza obuvunaanyizibwa kati kano kabadde kaseera ka Vernesa kusirikako okitegeera oba kalaaminimayizinga ebigambo byayogera Kakalaamu nze nalabako abantu ng'alina abaana 4 naye ng'ayagalako 3 ng'omu tamwagala kyenkanyi ng'oli wali obaddekawo ku ssomero I didn't grow up with my dad so I don't know experiences of having fathers but I've seen people abalina bataata baabwe I've had friends nga balina bataata baabwe and all that naye ng'olaba nti taata w'omuntu asobola okujja ku ssomero omu namuwa pocket money emitwalo 3 omulala namuwa gumu kati ogenda olaba nga abaana bano tebafaanaganya bamaama okitegeera nga bamaama babwe si be bamu ate nga gwabadde ne ssente nnyingi maama we si ali maka wabula ye maama waki omulala now it all goes back to enneeyisa y'abakyala eri babba baabwe nze abantu babadde ku social media nga bagamba wow oba amuvume mikwano Kakalaamu naddala ng'odetinga celebrity kankubuulira eno ndowooza yesho gye tugenda n'okukoma okwogera ku Vernesa next week amawulire gagenda kuba gazadde amalala nga tekyali amujjukira after 2 months tugenda kuba tetukyajjukira nti waliyo n'omuntu gwe bayita Vernesa kyokka ate ye Bruno nga tukyamujjukira kubanga ye alina erinnya okitegeera so kati enneeyisa ya Vernesa yandibadde kyakulabirako eri abantu bonna engeri gye beeyisaamu eri abantu gye bazaddemu abaana ekisooka omuntu ono ogenda kuba omwetaaga Kakalaamu Vernesa amawulire gamuwaga babloga bamuwaga ba social influencers bamuwaga but tebasobola kubeerawo myezi 2 nkubuulira amazima ga Katonda mugulu tewali kubbo agenda kubeerawo myezi egi ne banagamba tumusondere ssente ne bamusondera obukadde 5 okukuza omwana goes beyond obukadde 5 era mu mwaka gumu obukadde obw'ataano bujja kuba tebukyaliwo Vernesa ng'akola atya awo kwe kuddamu ate okukola wa Bruno aba akola bya kisiru nnyo ate bikuleetera kunafuya ggwe nga ggwe n'otuukesera n'ogaa naye anti kati kyenkugamba anti kati kyenkugamba nti omuntu gw'ogenda okusigala nga weesaba obuyambi
abantu bonna abawaga Vernesa tewali muntu agenda kuwa Vernesa sente kusukka mwezi gwa kutaano tuli mu gwakumeka si gwakuna mu gwokutaano bonna amawulire bagendako bamuvuddeko dda kyokka taata w'omwana we ali mawulire amutyobola bannaye nawulidde nako kati tumaze otegeera omwana wa Bruno nawe fenna tukimanyi omwana wa Bruno obutambi buli mu kufuluma even after this scenario oli mu kumuyisa mu maaso yabistopinze biri yabikoze before ndowooza omujerega naye bwe busigaddeyo this was after I've seen her interviews after nga results zizze bino byenjogera ya after bino byenjogera ya after like nga byonna biwedde nga naye ebigambo byayogera n'ogamba ya Rabbi bino ebigambo byoyogera obigamba muntu bwogenda okubira enkyesimu omugambo omwana mulwadde wanaagaana okuwa sente onaakoloti abasajja ffe tubaleetera okukyawa abaana baffe kubanga omusajja omuteeka kazito n'omuvuma n'omuyisaamu amaaso omanyi binene ebintu bya famire ng'omusajja katugamba aganye sasira school fees famire yonna nemusindikira essimu oli musiru bamulamu ne mumuvuma ne mumutyoboola ne wayitawo semisite yokubiri ne mumugamba tusaba ku sente za mwana talaba ng'obwongo babunafu ate abantu bali ku social media bamu bagamba oba muvume ensi banaye sala wabwe basa bikola ekisooka mmanya ddala nti kati omwana wa Bruno kindidde already Bruno stand ye ekulagira ddala omanyi kati now these are very obvious things already Bruno yakulagira ddala Vernesa tamwagala okitegeera talina feelings zijali whatsoever era singa tuggulawo omutima gwa Bruno yejjusa olunaku lwe yakolaki lwe yeegatta ne Vernesa because omuwulira mu bigambo bye nga tamwagala meeting 27 years yali ali ku 27 years tamwagala alina 30 I think okitegeera ensobi zaaliwo akulagira ddala nti Vernesa tamwagala whatsoever tamwagala talina kamulirako yadde akati niwekati kati afunye omwana gwatasobola kwegaana ate under circumstances gwatasobola kukolaki kulagajjalira naye kati ate afunye omulenzi kati ate mama w'omwana amulika amuvuma bana tosobola kubanga weegatta n'omusajja ng'omulinamu omwana omusajja ono ng'ogenda musaba sente za fees sente za biki notandika okumwogerera bwotyo mawulire even after bakubiri ebya before because before kirabika kyali kyetaagisa nti Bruno obuvunaanyizibwa busuddewo biki kati tuli ku after byonna bitegerekesozeeyo mawulire oli mugamba nga simanyanga wakola biki saana byogera naye woba olina obutambi abantu ojja bazanyirako awo ku YouTube bawulire kati sigenda kiteekamu gwe but I think ogenda kukozesa general gundi kiki ekibaleeta nga mu life y'omuntu nga topic twajogerako okwo naye I think twetaaga ojjongera naffe twetegeere naffe tutegeere abantu ki betusembeza bannaye ojja mu bulamu bw'omuntu obeera tomanyi gye bigenda kuggwera bano balabika okuba bamanyi mu maaso eyo ekiddako omuntu watuuka okugambira mbu nasooka okujja nga nina simanyi nga ayambadde ataddeko essuuka bweri kitegeeza bwe yaddange waka nga wandiika sanzeewo kino I think abawala abo bagenda okujja mu bulamu ye abamanyi mission abawala basobola n'otutta abawala basobola otutta ajja alina mission mu myaka 10 nga yakumanyi mu myaka 10 kyagenda nakyo kye nagambye Kakalamu nti abawala bakozesa abaana okutrappinga abasajja kati nze saagala kwogera na ku Vernesa yekka naye abawala bangi bakozesa abaana ajja akimanyi njagala kufunira lubuto eno gye twatandikidde omuwala ajja akimanyi ayagala kufunira lubuto akukabi okitegeera kubanga ffe Abafirika tulina endowooza egamba nti omuntu omuzaala mwabeera afuuse ebbaawo era nakubuuza twakolako shano nenkubuuza omuntu omubala dibba omuconsideringa ddi okubeera mukyalawo noŋŋamba nga mufunyisiza olubuto kitegeeza Kakalamu newednebaka naawe just nga tutamiddemu wano eno nekufunira olubuto kiba kikakatako okunfuula mukyalawo yadde onjagala yadde tonjagala obeerayo mu muzigo gwe nenkufangisiriza ate nze nkuliko ki okitegedde so kati balina obusobozi so kati tuli awo mu mbeera eyo naye kati kino kiddayo ku basajja omusajja woba okakasiza ddala nti omuwala toyagala muzaalamu soba naye sibanyi olwolumu gibakola ki naye nze kyendowooza ebintu binene ebyokuyiga ebiseera ebisinga ndowooza era ngenda fuba okulaba nga nnoonyayoko ku bantu abamu nga tukola stories ezikwatagana ku eyo embeera kuba buli omu alabika akiguddemu alikoko n'abantu abamu abaana bonna babaddeko mu mbeera ey'obututumufu bagwa mu bantu ate basooka bwe bati basooka kubeera nga mukwano gwo najjo nabeera mukwano gwo n'omubala
golowooza gwa mubazi kumbe yakuli mu maaso myaka nga 10 kati kankubuulire Kakalaamu abawala bakozesezza embuto okutrappinga abasajja nze namukwano gwegokyalina ku mbuto zokka tutandikira ku message even text zetweweereza mbu kati onkuba otya ekifaananyi nga neebase obola babaana mukwano gwange mbankujja mu buliri yeebase okwata akatata muculi bw'okazze bw'okuba ekifaananyi kyenkugamba nti kati awo tuba tufuuse ku level ya trapping. I'm telling you ati kino kyabawala ekibaleeta sala twetegeera bulungi tugenda bulungi ekibaleeta kyekino kye nagambye kukufuna oba oyagala oba toyagala kati tetusobola kufunako baliriyo era awo can we do that kubanga tuba tugenze ku manipulation bw'ogaana okunkwana mirembe nga oyogedde nti asobola okujjanga mukwano gwo naye gwe nga tomwagala. Most of the times omuntu ajjanga mukwano gwo naye ng'olina ne girlfriend wo okitegeera kati najjanga ndi mukwano gwo naye nga tinayamanyi kati Kakana kati ffeffe kawaneeno twekozese nga example kuba abantu tebatulaba olina girlfriend wo naye ndi mukwano gwo okitegeera kati osobola okunsanga nga nina endowooza ekola ki ekukaba kati ffe tutambula ogamba Sara mukwano gwange wetunyumya Sara mukwano gwange nkimanyi olina ne girlfriend wo kati gwolowooza ndi awo ndi mukwano gwo gamba naye ekisaala ekyo kibaza kati ng'oli wagambye kigolowooza gwobaza kumbe nange najja nkola ki najja nina ebigedula byange Katonda wakuvaamu ne twesanga ku buliri bumu wesita kutega lubuto mba ngenda kukozesa manipulation ey'ebifaananyi mbanja kukuba ebifaananyi kugambe wootanjagala nja kukola ki nja bita bu message wootanjagala nja kukola bino so ba celebrities oba abasajja besanga mu mbeera I'm telling you most waliwo abavubuka bangi abalina abawala nga tebabaagala naye nga bali nabo lwambuto omanyi kino waliwo Bruno omukazi alina ebifaananyi yes abirina naye kyenkugambye nti that is manipulation kubanga agamba nti wamulaba olunaku lumu okujjako okubanga abantu bano balina ne mission esobola n'okutuwa obutu abakutte ekiro kimu weebaka naye lunaku olu awo watuvudde kyendi mukugamba nti omuntu abeera akimanyi nti Bruno kegwenjagala olunaku lumu lubala simanyi oba wiyakira sempeji Bruno tamwagala agamba muwala n'omuwala agamba tinoli etamwagala ebya kisiru naawe asobola byogera mawulire nze ndi muwala ebya kisiru I'm telling you facts ebyo bya kisiru nga tamwagala ati mawulire eno gyetulaga tugenda kufa eno gyetulaga abasajja woba toyagala mwana oba ng'olina abaana bo Kakalaamu olina muwalawo ng'okakasa nti oyo mwana nga mmala mugende mufune vasectomy mugende babalaawe oba si kyekyo mubeera alaati nze ekyo kyonna kyonna eky'omwana sikigaanyi era n'ekyolubuto sobola kyegaana nga nkikoze ekyo naye nze kyendiko kitandikira ddala ne ku WhatsApp messages ne call nti simanyi iPhone zatandika recording kati wakwanja iPhone zo okujjako ng'olina app jo installizem kati at least nti yo basobola okuta recordinga nnyo bana naye omuntu oyo otandika okumuweereza jjukira lwe ebyekisirusiru by'oba oweereza omuntu kiri kino omuweerezayo kakantu kumbe yakafunye kakati omuntu oyo nanti ekyo kye nasose okunyonyola njagala sho yeetoololera awo nti omuwala ajja mu bulamu bw'omuntu Kakalaamu nze nsobola okubeera waneeno nga njagala katugambe yogerayo erinnyawo Keizi nga njagala kawalya nga si mukwano gwange tankwanangako naye nze nga nkimanyi bulungi mu mutima gwange nti kawalya oyo kwandabako si wandabako tulina okuendinga aba babiri okitegeera nze nga nkimanyi bulungi naye nga kawalya tanjagala because bino ebintu bibeeranga osobola okwagala omuntu Kakalaamu wali oyagaddeko omuntu n'omwagala ng'owulira omwagala so kati abawala abamu bo tebalinde ebyo byaki omuntu waba akwagadde ateekawo embeera ekufuna so what I do I start strategizing nemanya kawalya mufune ntya nti Kakalaamu agenda kuntuusa ewa abe muganda wa kawalya kati nzija mbipulaninga okitegeera kyobalaba nze we nawulirizanga sitole za Uncle Bean ez'amakula omanyi nze oyo omukyala mwagala nnyo njagala nnyo Susan because I don't know why the world is against her abantu bavumye Susan kansokenzi abantu bavumye makula over what over things we all do oli yapya omusajja
anyway naye owuliza nga stories za Uncle Bean ziyinza okuba zaali nfu oba nkyamu naye woziwuliza zituzaayo erize kiri nti omuntu atuula ku makya n'agamba njagala pasita Kakande n'atuula ewuwe mu muzigo gwange ne ngamba nze oyo omusajja gwenkola ki gwenjagala ne manya nti okufuna pasita Kakande okola otya ekisooka musemberere n'ogenda mu church okitegeera okimanyi nti nze omusajja gwenjagala wogenda mu church n'ogamba naye akyandiwala n'oyingira kwaya okitegeera woyingira kwaya ngera akyakuliwala oli mu kwaya n'ofuuka mukyala musumba I mean it's a process okufuna kyoyagala it's a nange waliwo ka relationship kembala ngenda kayingira nga besties no saga katondo ekisi naye wala fe tuyitika mangu tulabika tuyitika mangu naye ojja mubala kati Kakalamu kankule waliwo abasajja nga kituufu bafaayo there are men who are really caring who are loving kyobala ebiseera ebisinga wotunuulira abantu nga beekyaye after people breaking up ogenda okulaba nti Zeri wamala okwawukana ne Diamond Shakibu yamukwana waliwo awo ebisijja nga bibiri no nze ndi wanene ku Shakibu ogenda okulaba nga Shakibu yali mukwano gwa Diamond kati gwekyo tekikulaga bwongo nti era mukwano gwa Diamond South Africa Zari jali tewaliyo basajja era mukwano gwa Diamond owe Tanzania Shakibu because Shakibu was with always like nga bali bona ne Diamond ekyo n'okiraba ogenda olaba nti muntu kyeyekyaye ne gundi nti baawukanye ogenda olaba omuntu gwa datinze era nga baalimu eyo ssaako that is not a coincidence nti kigwa bugwi okitegeera omuntu abeeri nga aleyinze strategy ye nga mikwano giri awo ebiri naye nga akimanyi nti nze oyo omuntu mwagala okitegeera so abayimbi n'abantu abaserebu n'abasajja abafumbo tulina okubeera very 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 careful if we are to keep our wives kubanga nga abakazi misota tebakula ate maye abawala abagala abaserebu tebakula tebategererezaako waliwo oluyimba twadde tulina oyeyisa ne muwulizaamu oluyimba eyaluyimba yali awaana oli ng'alabya ddala yaliko omukazi yamaliriza afumiddwa honorable omu naye nga honorable yagenda omutwala nga manya atute kyasi do tebakula Kakana kankubulire abantu abalina abasajja abakazi tulina okubeera very very careful about the people abajja mu bulamu bwaffe all of a sudden egyo emikwano egyo egize nkusanze bukulu n'abasajja tulina okubeera very very careful kubanga abakazi misota Kakalaamu kati kambuuze oli wampeereza friend request nga nyirira mugaane tomugaana njigambe tojja wange kubanga tonneesembereza tomugaana era n'ekirala buli yampeereza friend request nga alabika bulungi aba alina ekigendererwa ekyagalwa omuntu nedda si wakito wekiri waliwo abajja nga bafriend waliwo abajja with pure intentions waliwo abasajja abajja mu inbox yange nga tazze kunkwana okitegeera nga azze kumpa business oba kumbuuzaako waliwo omuntu ajja mu inbox yange waliwo naye era amaliriza gye bujje omuwe omwaganya nkubuulira waliwo omuntu ajja kati Kakalamu abakazi bonna bali mu inbox yo bakukwana sigirina nze sinza agirina nedda ku WhatsApp waliwo omuntu ajja n'akubuuzaako n'akugamba Kakalamu ebale kumbuuliza nga mwana tunatambula n'agenda taddamu nakumuwuliza so the people will come waliwo n'abantu betusembeza nga bo intentions zaabwe agenda okungulira ebintu oyo mugamba alinga waliwo abantu abajja mu ssaako zaffe nga tebaza na intentions yali ezze with good intentions waliwo abantu abajja mu ssaako zaffe nga tebazze kukyankalanya however wabeera olaba embeera nti ezze ekyankalana wekenyini osoma signs oba abasajja balinga banakitegeera wekenyini osoma waliwo omuntu nze kati waliwo sali enatuukako ne mugamba neŋŋamba omuntu omu negamba mbadde nsaba oŋŋambe kyoyagala nkitegeere nga bukyali era olinaga nti nze njagala kubeera mukwano gwe kuba nze neesiimye webali nnyo webalire ddala waliwo omuntu akubira buli kaseera ate nze kasita otaniko okukubira nnyo ku vidiyo call nga tetulina nnyo bizinesi nnyo egenda mu maaso mba nkubuuza lega nti owa
nina kyemmanja nkikuwe mbuulira kyoyagala manye oba nakisobola sikisobole era oŋŋamba nti mukwano gwange neraza n'akagambo ka maama ako kanyanguwira nnyo okugamba abantu nga bujja n'omanya nti kati ono gayika mwesaleko wano okwewala ebimu so kati nawe mbadde nsaba ekyataata ekyo anze omuntu ekinetagisa muyita taata agaze mu inbox yange nati kati gwotya okumenya abantu emitima nze ndi mafiya gwotya abantu okukyawa nze sitya kunkyawa era nze ojja inbox yange ngenda olaba osusse wookoma otandise okunkyankalana nzenza by the end I'm straightforward ngalyawo wayindikamu ndowooza nze kyekijja okunnemesa ofuna omuntu ankuba ekidaala ndowooza oli wajja ne intention ze nze waliwo abantu bajja mu inbox yange waliwo abantu abajja nga bali straightforward n'atuukira ku nsonga biki naye nze wendaba ng'otandise okumalira obudde okubira video call sikwagala kigwotya okunakuwaza abantu kyobola abo bayita maama n'obeegayirira bambindeka nze sakwegayirira kundeka gwe nkulaba obeera n'abantu abakusumba n'otandika omwegayirira bambindeka otya abantu okukyawa nze sitya kunkyawa era nkugambirawo ssebo mbadde nteesa buli omu akola ebibye ye mukama wange kitegeera as simple as that naye nga bampi ekyo ekintu oyinza kirabanga ekyangu but it's a good topic it's a good topic it's a big one era abasinga abasinza ofuna obuzibu obw'amaanyi naddala ba artist oba n'abantu abalina erinnya baguddemu eyo trip era nze abasajja mbabuulira temuwasa bakazi olw'okuba bafunidde embuto it's a trap era nze I appreciate Bruno kubanga waba yakiriza labirira omwana that is okay omuwala takutrappinga bwafunye olutono gamba kamalega mwasada balina omwana mukwana ekyo kye yali ayagala chances are very high ojabeera mu relationship nga toli musanyufu okitegeera chances are very high ojakubeera mu relationship nga toli musanyufu naye nga ate oli musanyufu kubanga afunye ekyakola kyayagala gwe omanyi nti n'abawala abasinga bakozesa abasajja like kubeera nga prize olinga abeera mpakyali ngagamba nina omusajja okitegeera ye nga kyenyumirizaamu okitegeera ye nga labira ddala ye nga labira ddala it's an achievement okitegeera kati gwe toli musanyufu bali mu kukunyigiriza wamuteeka ewaka kubanga yakufunira olubuto it's a trap ate n'abawala ebintu ebyo mubirekera awo omusajja ate kati gukuze bannange otunyana omusajja nga naye ali awo yeemola bamuteekayo wayeemola tayagala babimuteekamu abasajja abaagala olumala nga batandika okwenda ate banaye toli kintu kimalako mirembe nga babebi mama abo abakyala abo abazaala mu basajja abaana omusajja omusanga alinayo akaana ke kamutuziyita nkesi omusanga yasuulayo enkesi ng'alinayo akaana ke kizibu ennaku zino funa omusajja atalina mwana by the way it's very hard kujjako olaana aba ku campus bayina n'amukazi abakazi gye bali abatalina baana naye abasajja abasinga abali myaka 3 awo most of them have kids abasuulayo kenkesi kati osanga omusajja ng'alinayo obukesi bwe bubiri eyo tu nagamba kale kasita obwana bubiri naye baaba woyingira mu relationship n'omusajja alinawo omwana wotegeera nti bannaye abakazi bebazaalamu abaana sibangu I've dated a guy with kids before oh my god baby mama akulemesa obufumbo they are not together ekiro saawa 3 samusavo omwana mulodde jangu ontwaleko mu ddwaliro ogenda okutuuka ew'omwana talina kyabadde banange nosooka mukola ssente omanyi kakalamu nti okwagala omusajja alina abaana naddala nga omukazi gwe yamuzaalamu yali akyamwagala kizibu okwezimba it's very hard kubanga mutandika okubeera mwenna n'ogamba kale omusajja ayekambire naye ng'akwata abaana ng'abatwala mu Kampala parents omukyala enfuna yammwe tennabatuusa kugenda yeeyo kati nga mutandika okukola ssente abaana bali babiri nga basomera mu Kampala parents ate baagala eza vidi bannange ne trip zibeera Dubai banaye abakazi abalina miliyoni 6 agende mu mwana akaana kalino mu kirasi kipitu mukagenda Dubai kulambula agamba naye bannaye mukama Katonda byonna biba birungi ng'enfuna yammwe birungi because waliwo abantu ng'abaana babasobola waliwo abantu nga ne baba alina abaana 10 bonna basobola osomera e London nga ne maama waabwe buli omu alina mansion that is okay but enfuna yammwe eri eyo ofunye omusajja muli mu kwezimba alina baby mama bannaye ba baby mama mutuleke tufumbe temuteekawo nnyo mbeera alindako mbogerere mutuleke tufumbe omusajja emba mwayawuka nafuna omusajja omulala totulemesa bulamu naye ku weekend embeera mbi tuguze kakoko n'okuba essimu omwana ayagala kefsi nja kutomera baby mama
kakati anti oba ogirina emmotoka aliwo abatagirina nja kumusanga ng'asala nga tusigaza abaana nga bajja tewali abantu kati mbadde nsaba serumu nja kutemera tumalirize sheeno nja kumukuba gad tugenda kukwatagana baby mama ne wiiki mukwatako ejja we tugenda osinziira awo nnyini njagala ekyabogerera ntuleke tufumbe muntu wamuzaalamu byaggwa naye gwe ssebo jakuwa baby mama kaliwo kawulire kati tusiibulemu oba gye tudda kirabika kitabuse tuddamu wiiki ejja adayagala sitole ya Hakimi awo yetumuveeko kati njogera nnyo ku bitukwatako kuba nange eyo gundi nze nina abavubuka bangi bakyali banga bakoze ku linnya ababiyiseemu ate nno nze kankubule ate abasajja teboogera abasajja battu n'omuwulira nga ali mu kisega mufuna ku intaneti yajja kakalamu olaba ebyo ebintu bya Hakimi nze obadde ogenda bimbuza naye nga sinena kyakubyogerako ebyo ebintu bya Hakimi bikola bweru wano mwafirika okwata ebintu by'omuzadde n'obisamanyage n'otuuka okubimusaba nze mama wange asobola okunkubira essimu nga yeegonza saala no naye mpolayo emitwalo 5 nga mukadde nsaba kumusasula subhanallah ebigambo byomwana abadde atyo ono nakuweerera nze mama wange namuvaako okumubanja bino binterekeraako bino binterekeraako kale tutandikirawo ebyo ebintu bya Hakimi obulabaka ebintu bya Hakimi ebyo biraba Kakalamu biri mu bazungu abazungu omuzadde omuzungu ategeera bulungi nti bino ebintu bya mwanange si byange eno mu Afrika basajja mmwe nawulidde bane bashayarinze Hakimi ampeereza message mu biweereze Sara tubulira genda byogerako kino kyembyogerako wano mu Afrika tukwata ebintu bino bisa mu linnya ly'omuzadde nze mpozi nga abazadde nina banjawulo omuzadde omusa erinnya lye mu mmotoka n'otuuka okugimusaba nti mama subhanallah mama wange ogisanga koloni ama webale omuzadde omukwatisa ettaka n'olisa manyage mb'omuterekera n'otuuka okubimusaba ogenda okutuuka ku ttaka lyo nga yateekayo ente tozijjeewo nga yateekawo ebitooke tobisaawe emmotoka yo nga yagiwa bagivuge uba bamuwa akasente togimugjeeko ng'ateeze n'afiira wano nga yazisa mu kibiina kati womala n'ogenda osaawa ebitooke byo lwe lutalo omwana omuzadde tasobya pananga omuzadde n'osaawa ebintu by'omuzadde n'akujjukiza bwe yakuzaala n'akujjukiza bwe yakuwerera kati ebyo ebintu byokwata assets tuzise manya g'abazadde badde nteesa tubirekere bazungu bane ku ebyo naye wano mu Afrika nze kati nze Kakalamu mama wange olaba abadde ankubiraawo ne mbala mujjukiza ne mugamba mama nsaba ku ssente zange nze namuvaako sisobola agamba mama Sara nti nno naleka eyo ewaka 5 bane ku 5 nagenda n'ensenguka kambanyumizeeyo kasitole kati nsenguka ng'ennyumba gye ngenzeemu ng'ebintu biki bingi kati neŋŋamba ebintu bino engeri gye biri ebingi nga ntetereza omanyi wakava ku kampasi neŋŋamba ebintu byange kankole ki kambiteekeko ewa maama neŋŋamba mama mama munaye ebintu byange mbiterese wano nja kukola ki nja kubikimanga munaye ntekayo kabada zange masepiki microwave dedededede nga mbisa waka kapeti nga mbiteeka eyo nga ngamba mukadde ebintu byange nja kukola ki nja kubikima natuuka ogenda okukima ebintu Kakalamu omanyize ndwawo ogende wa mukadde natuuka ogende wa mukadde okunona ebintu byange nga kapeti bajala mu ddiiro nga TV bagisiba wali bagiraba firiji nga ejjudde ebintu kabada mama wange abeera n'abazzukulu kabada nga bagisa wali abazzukulu bagikwatako obugano yonna ejjudde ebintu ng'eddiiro yali setinga bulungi okumanya nga mama wange yatereka ebintu byange n'ebifaananyi byange n'abitimba mu atiwaka bwange bwonna kati netuukaka neŋŋamba mbijeewo ntya nenga mukadde nengamba Sara ononya ki
koze nchimye ku bintu byange kati no kikyogenda otwala namugamba mukadde naleka nendo sina sente omukazi mbudde eno n'emmotoka nangamba kino kyogenda otwala kapeti nga bagiteekaawo abaazi katumalirize nagamba bugambi mukadde it is okay easy power nesasula abetipa nembagamba mugende nengamba mukadde easy njagule nkitegala kakati mmwe abakwata ebintu wano mu Afirika omusette mbatidde munoonya nkaayana ebyo mubirekere abazungu kubanga ekisooka ne wano divorce teziri serious nyongeza abazungu omuntu tosobola mudivorcinga kati ng'odivorcinga kakalaamu ng'omukazi agamba twawula ebintu n'abakiwulira bamuvumirawo so kati leave the issues of the generals to the generals ebyabazungu mubirekere abazungu wano mu Uganda temwegeziwaza temubitegeera tewali kyemutegeera ku percentage z'akwawukanya divorce temubimanyi abakazi wano omuzaalamu n'omufulumya ebweru n'agenda n'abodaaboda n'abaana tusigale mu ntegeera yaffe temwegeziwaza zino ensonga za hakimi tujja zoogerako n'abantu abali ebweru tujja zoogerako n'abali e London n'abali America kuba be babitegeera naye wano abaana b'ekawempe wiiki ejja temwegeziwaza tuddayo wali wenyini gye tukozeeko waliwo yakusibwa omwana boosi nedda tokivuga bwotyo so kivuga bwotyo njala tutaase kwanza n'abakyali bange bangi abayita oba ntaasa ggwe nedda ssebo ngamba straight forward ensonga ozeesibyeko kati tugireke kati tujja kukwata ate tugireke akumata kumira mpeera